Breaking news, Kitalo nnyo nyini ddala getwakafuna amawulire si malungi. Abantu basatu bafiiriddewo era Nemotoka mwe babadde ababase bwe bamaze okukola ekikolwa ekyo ne bagiteekera omuliro yonna bwetyo neesaanawo. Police ekakasizza bino era erina beesonzeemu ennwe abayinza okubanga abasse obanga batemudde abantu bano mu mbeera y'emu ne omwogezi w'ekitongole bano bwe bafiiridde nabo bavuddeyo ne bakakasa ebyembi n'amawulire ag'ennaku agagudde mu kitundu kyabwe. Angenda kuba mbikuwa mu bujjuvu naye nga kitalo nnyo nyini ddala. Abampita Viki nsinzira buterevu ku mukutu Viki exclusive yonna gyosinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda ne bweru walyo ate okubanga otulaba n'okutuwuliriza. Video bweri nkola yange embwombefu nkusabe soko jimpereka like esobole okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwoyo eyeetaaga okugiraba n'okugiwuliriza mukadde ate mu mbeera eyo atanatweyungako mu butongole nawe nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wenkugambira nti turn on that notification bell ku simu ku kompyuta oba ku tabyo ojja kuba otufuna bulungi nnyo nyini ddala. Amawulire we gagwirawo we tugenda maaso n'okubanga tugakutuusirizaawo mukadde ako so nga naago gw'olaba tuluddewo okuwa tuba tukyageekenneenya so n'olwekyo this channel is trusted. Okay, nkujjukiza Haji Miti oba mukuzigira gwalina ebizibu ebyenjawulo mukwano gwange osobola okubeera ng'omweyunire edduwaze ezeesigikira abazigezezzaako teba complaininga wabula basiima busiimi ali emitala w'amayanja osobola okuba ng'omufuna naawe ali wano osobola okubeera nga weetuukira ku namba y'essimu eyo ku screen gy'ogenda maaso n'okuba ng'olaba mu kitabo ekirimu Quran. Ate gwe yandyagadde okuba nga oleeta bizinesi yo tugikulangire tugikuba abantu mu maaso osobola okuba ng'oyita ku namba yange ey'essimu n'alina ekintu kyonna kye wandyagadde okwogerako ne Viki exclusive. Amawulire ge twakafuna si malungi, kitalo nnyo nyini ddala era nga gakakasiddwa abantu basatu bamaze okubeera nga ate batirimbulwa obanga battibwa era bano Nemotoka mwe babadde nabwe gutyo nebanga eteekebwako omuliro oluvannyuma lw'okutta ababaddemu era nga ne mubafudde mubaddemu n'abalambuzi abalala. So okusinziira bino bibadde ku Queen Elizabeth National Park era nga omwogezi wa ekitongole kino ekya World Life Authority omwami Bashir Hangi era nga ye manager ategeezezza nti bano abasatu zembuyaga ezikunta era Nemotoka eweddewo bano mwe babadde batambulira emmotoka mwe babadde ebadde namba UBF 303C oba UBF 303C era eno nga kika kya Toyota zine zivuga abalambuzi bagiteekedde omuliro oluvannyuma lw'okutta abagibaddemu. Si wewoka police evuddeyo nebanga ekakasa byenjogera era nekakasa ebigambo by'omwogezi w'ekitongole kya World Life Authority omwami Ibranga bw'ategeezeza. So police etangazizza nga wabaddewo obulumbaganyi bw'abayeekera ba ADF obukoleddwa ku Queen Elizabeth National Park. Abantu basatu battiddwa okuli n'abalambuzi Nemotoka mwe babadde batambulira n'eyokebwa. Police egamba etandise okuyigga abayeekera bano era ekakasa nga bwegenda okubafufuggaza yonna gye baddukidde oluvannyuma lw'okukola ekikolwa ekyettemu ekifaanaganako nga kino. Kitalo nnyo nyongera okusaasira
ab'ennyumba n'ab'eŋŋanda z'abantu bano abatannaba kubeera nga bategeerekeka amannya gaabwe, but anytime from now ngenda kubanga nzija ne details ezisingako wano. As of now kino kye kyakagwawo kye nnaakasobola okugenda maaso n'okubanga ate nzuula obanga nkuwa. Bw'oba olina omuntu wo nga yatambulidde mu mmotoka eyo nga yakutegeezezzaako, ennaku zino abantu bali smart oba abantu banguwamuko. Bw'aba ayingira emmotoka asooka n'abaako bantu beyategeeza nti nnyingidde emmotoka kikabwe kiti era ngenze wantu bwe wati. So bw'oba olina omuntu wo nga yakutegeezezza nti agenze ku Queen Elizabeth kulambula era nga yatambulidde mu mmotoka eno ey'abalambuzi ekika kyenkutegeezezzaako enamba UBF 303C oba UBF 303C, emmotoka eyo abagibaddemu Batidwa era nayo yennyini neteekerwa omuliro. Era mu balambuzi ababaddemu era abafudde tekitegeerekese oba kuliko abatali baggwanga lino Uganda oba bonna ababaddemu bannayuganda. Tujja kuba twongera okufuna updates, nja kuba nzibatuusaako. Ensonga lwaki nkusaba ebiseera ebisinga osubscribinge ku mukutu guno, naawe ya subscribinga n'ennyongera okukwebaza nti ffe tukuwa amawulire nga gaakagwawo ate ne tugakakasa naago agabeera gatannabakakasibwa ne tuba nga tukubuulira nti tegannakakasibwa. As of now gano gakakasiddwa, basatu bafu era n'emmotoka eyokeddwa, ne poliisi evuddeyo netegeeza nga oba netangaza nga bano abakoze ekikolwa kino bwe bateeberezebwa oba bwe bateeberezebwa okubeera aba ADF, era bwetyo netegeeza nga bwetandise omuyiggo ogw'okufeffetta n'okufuuza buli kanyomero mu Queen Elizabeth National Park. Bano we bakoledde ekikolwa kino ate okutuusa nga ebafunye basasulire ekikolwa ekyettemu ekikambwe bwe kiti. So ab'eŋŋanda tubasaasiddeko, tubasaasiridde ddala. Omukama ayongere okuba nga ate agumya ennyumba ez'abantu bano n'okuba nga asaasira ebyasoba ku bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno, ate oba oli awo n'okwongera okwebaza ekitongole ekya Wildlife Authority era nga nkyebaza lwakuba nti kitutte obuvunaanyizibwa okugamba public kiki ekiguddewo, and of course ne police nekakasa ebigambo byayo. Ekyo nno kirungi nnyo newankubadde obulamu bw'abalambuzi bulugendeddemu. Kitalo nnyo annyini ddala. Ndowooza nja kuba nkomawo okwongera ku ebyo bye tunaaba tuzudde ku biriwo ku mukutu guno Vic Exclusive. Mukama abankuumira atakuumira mpeera, atatweyungangako mu butongole. Genda maaso n'okuba ng'okikola otweyungeko ng'osubscribinga. Okwate mu kaddo kajja mu kigambo personalize okase mu kigambo all notification ojja kuba ozifuna buli oteekayo vidiyo empya ne bwe gaggwawo saa 9 ogw'ekiro tuzuukuka ne tugakutuusaako. Atakuumira mpeera abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yange.